Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obba ng'otuwuliriza. Bwe njogerera oluvannyuma lwa Chief Justice Owiny Dollo okuvaayo n'alangirira nti nno alekulidde entebe y'essiga eddamuzi. Olunaku olwaleero nga waakayita essaawa bubale we tujjidde ku mpewo, Mwami Yoweri Kaguta Museveni kajje alangirire Chief Justice omuggya agenda okuba ng'asikira ebikolwa by'Owiny Dollo ebibadde bigenda mu maaso n'okuba nga biteeka eggwanga ku bunkenke okusinziira ku decisions ezikolebwa abalamuzi. Jjukira nti n'agamba nti omulamuzi abeera muntu wa makulu nnyo mu ggwanga era ebiseera ebisinga by'ayogedde ne by'aba asazeewo byanditeeka eggwanga ku bunkenke oba odditwala mu maaso. Kaakati bwe njogerera, Mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze okuba ng'alonda Chief Justice omuggya. Kino nno akikoze oluvannyuma lw'okuba nga ali mu kuteekateeka kugenda kulayira era abadde alina okulondayo omukwano gwe musajja w'enfanfe atyemutya ayinza okuba nga yeewaayo okulayiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni aba akola ekintu nga kino? Njagala nkutegeeze nti gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nyongera okukujjukizaako oli ku Yugi Update TV. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi nti obuwanguzi bw'alimu yawambye buwambe era mu kyo alina okufuna abantu balumira mwoyo, balina okulonda abapositioning mu bifo ebinene eby'enjawulo kisobole okuba nga kimuwa enkizo n'omwagaanya okusobola okubeera nga anywerera mu kifo ky'obukulembeze kye yeepaatiiseemu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati bwe njogerera avuddeyo n'alangirira Chief Justice omuggya era agenda okuba ng'amulayiza gye bujjako mu maaso eyo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Alonze musajja w'enfanfe si mulala Justice Flavine Zeija. Ono nno ngenda kuba nga mbawa ebyafaayo bye n'ebimukwatako tumutunulemu ddala agwabadde agwanidde asaanidde okuba ng'atuula ku ntebe y'essiga eddamuzi okubeera Chief Justice. Jjukira nti nno Chief Justice ono avuddeko Owiny Dollo. Eggwanga terimuganyuddwamu okuggyako gavumenti yeemuganyuddwamu. Waliwo abantu abalina ebitiibwa nga baasoma bamanyirivu nga weewaawo tetuyinza nakibuusaabuusanga n'amagezi bagayina naye ng'amagezi gaabwe gagasizza bo nga bbo abantu nga bannayuganda oba nga tegalina gye gagasizza ggwanga amagezi gaabwe. Kati we mba twogera ku bantu bwe batyo Owiny Dollo ono tumuteekera ddala mu kifo kya ku mwanjonyo. Waaki njogerawo ntyo? Emabegako awo tuzze tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga bukyanga opposition ey'amaanyi etandikawo okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Tulaba nga opposition bazze bawambibwa, bannamawulire bakubibwa, abantu bangi ne bawambibwa ne batwalibwa mu military court. Naye newankubadde ebyo n'ebikolwa bibadde bikolebwa, kigambibwa nti ekitongole kino eky'essiga eddamuzi ekibadde kikulibwa Chief Justice Owiny Dollo tekikoze kimala kutangira nkola eno kugenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kitegeeza ki? Nti Owiny Dollo ono abadde awadde nnyo ebikolwa nga bino omwagaanya okugenda mu maaso n'okuba nga biyisibwa ku bannayuganda naye ng'atunudde naye ng'amaanyi n'obuyinza abuyina okusinziira ku ngeri gy'alayiramu ng'atuula ku ntebe eno ey'essiga eddamuzi Owiny Dollo. Kakati ngenda kuba nga mbawa ku byafaayo ku bikwata ku mwami ono Justice omuggya Flavine alondeddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne biki ebiruubirirwa byasuubirwa okwongera ku kitongole kino eky'essiga eddamuzi na biki byaluubirira byagenda okukolera Mwami Yoweri Kaguta Museveni, kubanga we nkugambye nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni takulonda nga toyina mugaso gw'ogenda mukolera, oteekwa okubeerako ne paati gy'ogenda omuzannyira naye ng'eyo paati yakumira mwoyo ng'enkoko yakutunda mwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Kati nno bino Owiny Dollo yo olwabirabye n'agamba ndekulidde.
Njagala nkulage ensonga ze nnyinza okuba nga nkuteera ku mmeeza lwaki Chief Justice Owiny Dollo yagenze maaso n'okulekulira n'okusuulawo entebe gy'abadde ayagala ennyo. Kujjukizaamu oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako kirya wansi otweyungeko, waliwo ekigambo subscribe. Ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otugoberera ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kino tejja kwegaanika, avuddeyo n'amusongamu olugalo Flavine nga Chief Justice omuggya mu Uganda. Kino nno akikoze nga tugoberera ku retirement eyakoleddwa Alphonse Owiny Dollo abadde Chief Justice mu ggwanga Uganda. Tukimanyi bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2026 nga twakamala okulonda yavuddeyo n'alangirira ku kabaga akookoleddwa ku High Court, n'avaayo n'alangirira nti nno nga ye waagenda okubeera nga afunamu okuwummula, agenda mu retirement. Agamba ye entebe eno ey'essiga eddamu zaagikooye. Agamba ate n'ekirala, nkulunguludde emyaka 7, gino nno emyaka okusinza ku ssemateeka waffe tegituwa mwaganya kubanga tusukkawo wano, era y'ensonga lwaki ndekulidde. Si mu mutima mubi, si lwakuba nti nnyina kye ntidde, naye emyaka gimpubidde akawero, ngenda kubanga mpummula entebe ey'essiga eddamu ze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abadde akulungulidde emyaka 7 era ye agamba y'ensonga, newankubadde mmwe abamu mu kasonda mugamba ono si y'ensonga, ensonga si ya myaka, kubanga tulabye bangi banne bali mu kiti kyekimu bagezezzaako okusika n'omuguwa mu ntebe ze balimu, newankubadde bakulungudde emyaka 8 bakyagaanye okuba nga batya obuyinza. Kati muyinza mutyo tugamba nti Alphonse Owiny Dollo ye avuddeyo n'agamba nti emyaka gimpubidde akawero, nyina ogenda maaso n'okuba nga ndekulira entebe eno ey'essiga eddamu zigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agamba nti nno oluvannyuma lw'okuba nga alekulira yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno entebe ngina kuba nga ngikwasiza Deputy Chief Justice agire nga avunaanyizibwa ku kifo ekyo mu Supreme Court. Owiny Dollo Justice ajjukira bulungi nnyo nti yateekebwa mu kifo kino mu mwaka gwa 2020. Waliwo ekintu kye njagala okulaga nti ono naye yalondebwa ng'ebula omwaka gumu tugende mu kalulu ka 2021. Kitegeeza ki? Mwami Yoweri Kaguta Museveni alonda abantu bano for a divine purpose, kumuyiirawo mubiri. So omulamuzi yenna, Chief Justice yenna abalondeddwa temumusuubiramu nnyo kyamaanyi kyagenda obakoleramu mu ggwanga. Ekyo kyanaaba akozeeko era temumuvunaana biki byakoze, kye kiba kiri mu busobozi bwe. Bwebwe obusobozi bwe bw'aba asobodde okuteeka ku mmeeza, kubanga agenda okulondebwa, alondebwa for a divine purpose, nga tetulina kyamaanyi kye tumusuubiramu. Kati era nze nnenyammwe abava eri ne mutandika okuba nga mumwogerera amafuukule nga ojjooba nti mubadde n'ekyamaanyi kye mumusuubiramu. Nabagamba waliwo ebifo ebyetaaga okukyusibwa singa obukulembeze buno bukyusibwa, sisitimu y'eggwanga n'ekyusibwa. Mwe muli ekifo ekyo ekya Chief Justice, mwe muli ekifo kya Chairperson wa Electoral Commission, mwe muli ekifo ky'obwa Speaker. Ebifo bingi ebisaanidde okuba nga birondebwa abantu nga mmwe. Naye olw'okuba nti nno si mmwe abamulonda era omulimu gwe gwa kutuukiriza bubaka na kwekisasayizinga mirimu gya mukama we abamutadde mu ntebe eyo, kubanga waki yandibadde akolera ggwe omuntu munnayuganda nga si ggwe amutaddeyo? Singa abadde alondebwa ggwe munnayuganda wandibadde ogenda mu maaso n'okumuvunaana. Bwe tubagamba nti nno obuyinza busaanidde okuba nga bukyusibwa, nga mulowooza nti ensonga za kusaaga busaaga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Nabagambye nti muli ku Yugi Updates TV, gwagala otwenga kukirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo era nga tusuubira mu mwaka guno gwennyini ebbanga erijja mu maaso Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba nga alayizibwa olw'okutwala entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Obanga mumulonze obanga temumulonze, yagamba nti ye entebe yiye. Akusuubiza okuwaayo ku bikwata ku Justice Jeiza eyakalondebwa okubeera Chief Justice. Ono nno abadde amanyikiddwa tekyegaanika lawyer mulamba mu academics. Kigambibwa mbu yazaalibwa mu mwaka gwa 1969 mu February
ng'ennaku z'omwezi 18 mu ggwanga erya Uganda eyo mu Western Region ono nno gy'azaalibwa era kigambibwa tekijja kwegwanibwa ayamaliriza emisomo gye asomedde mu ngeri eri loko ssaako ne mu international nga tannajja ku Makerere University mu 1993. Awo nno gye yava n'agraduatinga mu Bachelor of Law mu 1996, awo n'ateekako postgraduate diploma mu illegal practice okuva mu mateeka mu Law Development Center mu 1997. Byebyo ebitonotono bye tuyinza okuba nga tubawaako, naye oluvannyuma kigambibwa yafuna Master Law okuva Makerere University mu mwaka gwa 2002 era eyo bwe yavaawo n'afuna PhD mu Law from the University of Dar es Salaam. Kati yono nno gwe bava okulonda era yafuna ne Masters Business Administration okuva mu Uganda mu Matters University. Kati wenjogerera ye Chief Justice w'eggwanga Uganda, kitegeeza emirimu egiromye Alfonsa Owiny Dollo ono yagenda okuba ng'agikwasaganyiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nkugambye tomusuubira kubanga agenda gikwasaganyiza ggwe muntu. Jjukira nti nno oli ye mukama we yamulonda. Kitegeeza ki? Nti abalamuzi bonna era olaba ng'omuntu yenna nga mukulu mu ggwanga ng'olina bye wandisaanidde okuba ng'omusuubiramu nga yandikoze ebintu ebitegereka ng'ebintu byakola kwegamba bisukka ku ntegeerayo naawe ne weewuunya. Kitwale butwazi okirabe bulabi olw'ensonga nti nno eggwanga lyaffe weerityo we liri ggwe mukwano gwange ali yampuliriza. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza, likinga, sharinga, commentinga. Abajja mu comment section mbaagala nnyo, abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo, mukola ekintu eky'amaanyi ennyo. Mbaagala nnyo, mweraba.